Bano basikale ba poliisi abakwatiddwa nga kigambibwa nti babadde bayitidde okulya enguzi. Ku bano kuliko abadde akulira bambega ku poliisi ya ssettendekero w'Ekyambogo, Halima Namatovu, ng'ono kigambibwa abadde asusse okulya enguzi, ssaako Odul Dennis ne John Majeegwa, ng'ono wa ku poliisi y'e Makulubita mu Luweero, nga bano bonna babadde basooka kusaba nguzi okuyimbula abasibe. Tumukutte nga asaba ssente okuta omuntu gwe twakwata ku musango gwa mada era nga Professional Standards Unit emusanze nga alina emitwalo 20 gy'abadde nga yakamala okufuna nga zijja kwabo abooluganda b'oyo suspect, kati ne tumukwata tumulina tugenda mutwala mu mateeka. Mu balala bakwatiddwa kuliko omusirikale abadde akolera ku poliisi y'oku Kasaawe k'e Kabalagala, Didas Tulyahabwe, ng'ono yakwatiddwa Lubona ng'asaba enguzi ya mitwalo 35 okuta omusibe agambibwa okunyaga mmotoka. Era ye twamukwata naye ng'alina emitwalo 20 nga yakazifuna kujja mu booluganda bwa suspect abadde ku Kabalagala Police Station ku musango gw'okubba emmotoka namba UAP 237F Toyota Hiace, ate naye kati tumulina. Abasikale abalala babiri omuli Yaye Paul ne Bumba Moses, ng'ono yakulira eby'ettaka ku poliisi y'e Kasangati, ne bakwatiddwa nga bano balangibwa kukwata munnamawulire ng'ali ku mulimo gwe. Wabula poliisi ekyagenda mu maaso n'omuyiggo ogw'omusirikale waayo omulala, Kasibo Yasin ow'oku poliisi y'Entebbe, nga ye yabombye. Poliisi erabudde abasirikale abalala abeenyigira mu mize embi okukikomya bunnambiro ng'anaakwatibwako kakumujjutuka. Abanayuganda gye muli bwe mulaba omusirikale yenna nga yeeyisa mu mpisa etasaanire y'obusirikale, omusirikale ne wa poliisi aswaza poliisi, atamidde emisana, akola ekintu kyonna ekireeta ekitongole kyaffe okutyoboolwa mu reportinga directly ku DPC abali okumpi, ffe tulolwedde okusaavinga okulaba nti omunauganda yenna atulwinza omusirikale wa poliisi weetuli okumukolako nga amateeka bwagaga. Poliisi egamba tegenda kuttira ku musirikale waayo yenna liiso anaakwatibwa nga atattana ekitiibwa kyayo.